Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nate tumwebaza Allah jalla wa ala atuwadde obulamu oluvanyuma lw'akabanga ate ne tukomawo olwaleero okubeera nammwe abatulaba era abatuwuliriza. Olwala tugenda kwejjukanya ku aya ya 35 mu suratu Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala nga atunnyonnyola embeera eyaliwo ku muzadde omu eri omwana we. Baddu ba Allah, bazaana ba Allah bangi tutegekera abaana n'omugulira poloti, n'omuzimbira ekizimbe, n'omukolera edduuka, n'omusomesa. Kirungi nnyo era mugende maaso n'omulimu ogwo. Naye waliwo ate omulimu gwe twerabira, omwana ono n'otamusabira Allah subhanahu wa ta'ala mutereeza, n'otamusabirako, n'oba nga tolina budde bwe, naye ate nga kyabuvunaanyizibwa okubeera ng'osabira omwana. Mu aya eno gitugenda okwejjukanyamu mugambye ya aya ya 35 mu suratu Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala tutegeeza, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. الله سبحانه وتعالى تنينيرا نقول إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله سبحانه وتعالى تجز ببام السبا إلى الله ناتجمع فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن. Omukyalo yasabira omwana we naye nga akyali mu lubuto. Imagine ye yasaba Katonda nga omwana akyali mu lubuto, lukyali lubuto, n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba nti inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta as-sami'ul alim. Ay Allah nkukwasizza ekyo kyensitudde mu lubuto lwange, niye nkusaba omufuule omuntu mulamu, nkusaba omufuule omunaddiini, nkusaba omufuule omuntu ow'obuvunaanyizibwa mu nsi. Asabira mwana we naye ng'omwana akyali mu lubuto. Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba nti fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maama w'omwana ono Katonda yakkiriza edduwa ye, nakkiriza edduwa ye mu nzikiriza ennungi. Aga nti wa ambataha, omwana ono bwe yazaalibwa yali muwala era n'amukuza ng'amukuza ng'edduwa bwe yasabwa. Omukyalo ono maama w'omwana mu ntandikwa yali amanyi nti ayagala kuzaala mwana mulenzi, naye bambi yagenda okuzaala omwana yazaala muwala, era kyava agamba nti inni wada'tuha untha, Allah nabadde nkusaba mulenzi naye nzadde muwala. Walaysa dhakaru kal untha, ate omuwala talinga mulenzi, naye n'omuwala naye musiimye. Wa inni sammaytuha Maryam, era mutuumye erinnya erya Maryamu. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. Nono omuwala gw'ompadde era mukukwasizza omukingirize ye n'ezzadde lye olikingirize sitaani. Olaba omukyala bw'asabira omwana ono yamusabira akyali mu lubuto, kati wuno asabira akaana ke kawere, naye asabidde omwana, asabidde n'omwana gwalizaala n'ezzadde lye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana. Omwana olw'okuba yaliko edduwa n'akulanga naye wa mugaso, n'akulanga wa buvunaanyizibwa. Lwaki? Aliko edduwa ya maama, aliko edduwa y'omuzadde. Allah subhanahu wa ta'ala akyafayo kino kiwanvu naye akitonnyonnyola mu bufunda n'agamba nti wakaffalaha Zakariya. Omwana ono bamuzaala mulekwa, kitaawe yali afudde, bwe yazaalibwanga mulekwa, naye olw'okuba aliko edduwa ya maama yatuuka okukaayanirwa nga buli muntu amwegomba, ayagala y'abaamutwala. Ekyavaamu abantu abamukaayanira abaali basukka mu 5, ono ayagala amutwale, ono ayagala amutwale, ono ayagala amutwale mulekwa, ono ayagala atwale mulekwa, ono ayagala amutwale, okutuusa lwe baayagala okukwatagana ebitogi bakaayanira mulekwa. Saate ffe bamulekwa tudduka badduke, naye olw'okuba yaliko edduwa ya maama we nga Allah bw'agamba nti wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakariya. Baatuuka bano abaagala omwana agenda wange okukwatagana ebitogi
okutuusa lwe baga nti situlwana wabula kye tuba tukola nti tukuba akalulu. Empaka zaali za kuba akalulu, anaaba awangudde y'anaatwala mulekwa, ne bakkirizaganya ng'akalulu ako kaali kakola ki, kankubira ekifaananyi nga bw'onaaleeta ekkalaamu enkalu n'ogaa nti kakati tuddire ebbaafu tugiteekemu amazzi. Mwe abantu abataano abakaayinira omwana ono, buli muntu aleete ekkalaamu ye tugisule mu mazzi muno mu bbaafu, enakka wansi oyo anaaba awangudde, oba enaasigala waggulu ezimu ne zikka y'anaaba awangudde. Bwe batyo ne bakkiziganya ne baleeta ekkalaamu. Allah akitugamba mu Qur'ani awalala nti wama kunta ladaihim idh yulquuna aqlamahum ayyuhum yakful maryama. Baakuba akalulu, Zakariya alayhi salam n'abeera nga ye yawangula, n'aba nga akkirizibwa okutwala muleko ono amulabirire. Omwana oluupa yaliko edduwa ya maama we, Zakariya n'atwala omwana. Badda time Zakariya ali mugumba nga talina mwana, n'amuteeka mu nnyumba mu kisenge alabira omwana oyo. N'agenda nga omwana akula. Ekyamwewuunyisa bwe yatwalanga ye emmere, ekisumuluzo ng'amusibiramu, ekisumuluzo yakirina bwomu, amusibiramu n'agenda okukola, adde nga teri amutatawanyiza, teri amusumbuye. Ekyamwewuunyisa bw'aba ndi yamuwadde ekyeggulo ng'amuwadde kawunga, agenda okusanga ng'ate alabwemu empeke z'omuceere. Kyokka ku kisenge tikuliiko ddirisa nti waliwo omuntu amusuulidde emmere, tikuliiko mulyango mulala. Ekisumuluzo alina kimu, n'amwewuunya n'agamba omwana ono ebyokulya bye mba simuleetedde abijjawa. Zakariya kyava amubuuza ya Maryamu, owange gwe Maryamu, anna laki hadha, ebyokulya bino bye mba sikulekedde ani abikuleetera? Kyava amugamba huwa min indillah, nange mbirabiraawo nga bizze wano mu kasenge wondese, ndabiraawo nga ndaba siwani ya nkoko, ndabiraawo nga ndabiraawo omugaati gw'otandekedde, naye nkukakasa Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi ani abindeetera wano, biva wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo kya mwana muwala ono kyazuukusa obwongo bwa saponsa we, n'amanya nti wamma ddala Katonda ye nannyini buyinza, yasobola okukola kyonna. Nange ndi musajja mukulu, ndi musajja mugumba, lwaki nange seegayirira ninsaba Allah subhanahu wa ta'ala nampolira ekyamagero ng'omwana ono bwamukolera ekyamagero, namuleetera ekyokulya kye simulekedde, nange Allah nampa omwana. Allah agamba ate mu Qur'ani, hunalika daa Zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyata tayyibata innaka sami'u du'a. Ay Allah, nange ndi mugumba, nange neyanjula gy'oli, nange nkunyonyola ekizibu kyange, ndi mugumba sina mwana, nkusaba nange ompe ezzadde. Allah subhanahu wa ta'ala agenda maaso n'agamba fanadatuhu almalaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, ati netumwa amawuli ag'essanyu tinaawe Zakariya alera omwana ono mulekwa, Allah akiza naawe duwayo, naawe ogenda funa mwana. Era Zakariya alayhi salam n'afuna omwana. N'olw'ensonga eyo baganda bange, bazadde bannange, tusabire abaana baffe, funa obudde osabe Allah subhanahu wa ta'ala akuterereza abaana, saba Allah subhanahu wa ta'ala akulongozza amakago, saba Allah subhanahu wa ta'ala abaana b'abafuule ob'omukisa, abafuule abakkiriza, abanaddiini, bakugase ku nsi kuno ne ku nkomerero. Mwingire nabo mujjana. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.